Wuuno mwana wa National Platform omukambwe atandise okusika abasirikale abamanyira nga babakwata mu bintu ebitategeerekeka. Ono nno yeegumbuludde okusika bano abasirikale ba UCT Buhabulwa obakwata amatayi ayitibwa General Bukenya Moses Wise. Era kati abasirikale bamutya. Kigambibwa nti Jeno ono yakasibibwa emirundi egisukka mu 25 naye nga bamusibira ki kuba nti alwanira enkyukakyuka ayagala okulaba nga alaba Uganda ng'erina ebibala byetuuseeko era ng'alwana nnyo okulaba nga eggwanga lyaffe lifuna obwenkanya nga tewali muntu alizibiikiriza. Muganda waffe ono tweyanzizza nnyo obuvumu bw'okozesa okulaba nga ogatta eddoboozi lyo ate n'okununula eggwanga awamu n'okununula bannayuganda. Bannange tukusiimye nnyo mukwano gwaffe Bukenya Moses Wise. Webale kuba musajja mulwanyi, webale kuba musajja mugumu, webale kuba musajja ayagala okulwanirira ensonga. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Bannange abantu nga bano tebalabika ne bwe tufuna omusajja ng'ono asobola okuyimirirawo n'agamba bannange nze Uganda ngirwaniridde, ntaddeko ettaffaali, nkoze kino nkoze kiri. Bannange kyo kituzzaamu amaanyi. Abaana bano bayongera President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni amaanyi ne bamukuuma bannaye ng'atambula. Bukenya Moses Wise yakwata omusirikale yali amutulugunya n'amugamba nedda, n'akwata ebbeere bw'atyo n'amusika, n'agenda nange naawe ogenda nange, sikuleka wano naawe tondeka wano, tugenda babiri naawe tugenda babiri. Wandabira olunaku olwo, wandabira. Bannange no confidence gye twagala baganda bange, no confidence gye twagala obateekamu ffenna tubeere bwe tuti. Awo Museveni bajja kutya okwata abaana abatalina musango era nabo bajja funamu okweraliikira bagambe nedda bannayuganda kakati balabikanga tebakyayagala kukwatibwa, kumala gakwatibwa nga bano bajja ne batukolako ebikolobero munange ne batukwatira mu nsonga ezitaliiyo. Ekyo Bukenya Moses Wise kyazze okulwanisa ate ng'akirwanisizza. Musajja ateekamu amaanyi. Bino bye tubagamba nga bagamba tuli ku byaffe kakati ne bajja kakasa anti ng'abaana bakooye baana beetaaga ggwanga lyabwe ate ng'eggwanga tulyayagala oba tutya tujja kufuna eggwanga lyaffe. So mukwano gaffe Bukenya Moses Wise kakuwe emboozi engeri gy'akwatamu ebisajja bino ebiba bizze okumukwata nga talina musango. Gye bakansana nabo batya nnyo bo buli wabaawo ekigenda maaso mu ggwanga. Recently president yali akomawo okuva South Africa nga ajja wano wetwali tulina omwaniriza kugambya abasajja bo badeployinga wano wonna buliwe natuuka nawano nga nakatuuka already nasinayingira nakuyingira nali nva Ntebe ne bankuya ne bagamba Waiza abasajja bakunoonya ne ngamba ate banoonyiza olwatuuka bakyali bane ne bagamba mwana Waiza va wano abasajja bali muno bangi bakwagala osegera. So emirundi egisinga obungi nkwatibwa bukwati olusinzo oba ng'otambula drone nekugwira nekutwala, olusinzo okuba ng'oli bibi oli wano mu ghetto nojja ne bakusalako era emabegakaawo bajja ne basalako bakyali bange mu ghetto ne babateeka njala olw'okuba bali bafunye information nti ndabika wendi ne bwe bakwata nga nze siriiwo segera nga bababuuza Waiza ali waveeyo segera. So emirundi egitukwatibwa owatali misango just bolo okulowooza obulowooza ne balowooza oba nti ono Waiza yalabika yayagala okujja ku gavumenti amukuba ekigo mumukwate mumuteeke mu makomera mumuguleko emisango gy'atakoze. Teriyo lwe baali bankutteko nga nina omusango amazima ga Katonda mu ggulu nina emisango mu kkooti egisoba ne mu mapoliisi naye nga sigikoze. Just bone bakwata kati lwe basembye okunkwata bansanga ne banneetolola akabangali abasirikale ne babuuka kungali bali nga bakwata omubbi ne bankwata ne bagamba gwe lwaki oyambala t-shirt ya president eriko my president oyo ye president sege ne bateeka kamera ne bantwala ne bankuba emiggo ne boogera bingi osegera ku polisi odi Kampala yankwata bamuyita Owino yakola ne statement by the way gye saagala bannayuganda mu buuse maaso kantwala omukiso gyogerera ku program ennene. Omusajja oyo baali bankuba yangamba ate okoze fujjo eri nga tukwata naye wano okolera fujjo tusobola n'okutta oba twagala kutta Bobi Wine so no kiddawa yandaga nti ono omusajja oyo Owino munne oyo omusajja akulira police station y'okwo Owino amanyi bulungi ku kigendererwa ky'okwagala okutta president waffe. Kyenjogera amazima kubanga mulabye emirundi mingi leka mbeko kyenkulaga wetwali Embalala mwalaba omusajja yajjayo pisto, wetwali Luweero mwalaba omusajja yajjayo pisto,
wetwabadde mu kuzika jjajja edi muto mwalabye omusajja je pisto era wetwali enanga yagamba lwaki tetwamukubye ne tumukwasa poliisi ono we bamukozeeko wamulabyeko nga enanga alinako kyamwogerako esegeza poliisi emanyi bulungi ku kigenda mu maaso era ekyo tetugenda kibuusa maaso twagala bekikwatako oyo omusajja aveeyo ategeeze eggwanga lwaki baagala kutta Bobi Wine musango ki ogwagala omussa ze kyenyinza okudimandinga nga nze kubanga ffe tumanye essuubi lyaffe liri awantu ako mu Kyagulanyi tewaliwo walala we tulina ssuubi newankubadde mulabanga abantu bazimbazimba bino bazimba biri ffe tebagenda kutujja ku mulamwa ate Bobi Wine gwe bafokasinzeeko gwe kivula nsasira bano obulira obuyimbiyimbi obulira buno bubuloga soka tugende ku kikyo wano emirundi gyonna gye bakukwatidde toli mu mativu nti waliwo omusango ogulimu eggumba gwe bakukwatidde oguli awo kati kakalamu ddala omumanyi bulungi zekawabe wano mu ggeto teri yasola vayo nandeetako kintu muwaiza yabbye essimu y'omuntu n'agitwala taliyo nti complain ajagabe mbuwaiza yamuzibyeko essimu kati gwe gavumenti ojjawo emisango gyozonsigulako logamba nti waiza yakoze kino waiza yakoze ebimba kati bantu sale ku polisi nga tolina misango ne batandika awo n'agamba bamuguleko guno ne bagamba tumuguleko inciting violence bamaliriza ate batandisi bakomyawo ebyali ku mini price ninga nebya mini price tebisobola standing basaba balemmerako ne tuleeta ekipapula ng'olwedi ne reporting kati bo bali bamanyi katufuneyo teeke alabika yajampinga beiro tumugambe tumukutte nga yajampinga beiro nene bage neffe tuli bagezi nnyo boyo guno omulembe gwabasukkako mmwe kati waddayo bakugamba ki ate bagamba ki kutuuka wali eri nobeera mukoni ne bakuwadjaninga okumayo nakuza omwezi wezi ate wootaddayo bayisizaawo kibakuntumye bakyali baffe tubalaba betubeera nabo ku misango wootaddayo koti we musango akwatiwe nenga nabo bakimanyi bulungi tolina musango byebyo betubeeramu kutusala sipiidi nze tubadde mu countrywide tour nga nina koti ze nina okweripotingamu za mirundi 2 naye nga za nnaku za njawulo era olina pati gyolina ozanya mu countrywide tour ate obudde bwa kooti ne butuuka ng'ate olina okudduuka oba muli Kabale n'okomawo e Kampala we reporting olaba dira eri awo ate olina okuddayo kuba eri olina pati gyolina ozanya nga gwe omuntu ate oba oli amukyage mugenze gundi effort ate ng'olina kooti erunaku olulala era mu lunaku olulala era ng'olina okulinnyodde e Kampala oddemu okole reporting ate oddeyo olaba dira eri awo nti babeerawo batu nga batuzanyirako obuzanyizi tujja ku mulamwa kati nze ndi student usegera kyembadde nzirako nti rolo yo gyozanya nebyoyiseemu NUP nga party ekiriko organizing era ekitegeera munange kyenyiza okugamba kasoke okutegeeza president ayimiridde na buli muna Uganda yenna anyigirizibwa gwe kasobera ng'onyigirizibwa ye Kyagulanyi astandinze nawe ekibiina nga kyo kati otuze ku kibiina ekibiina kyo ky'abantu ba bulijjo abo abali mu mbeera abalaba nga nabo ebifo bye bali muzibe era tesijja kugamba nti nze nzekka bantu bangi bazze bafuna obuyambi obw'enjawulo mu kibiina era nze omu ku bo nze we nava mbusi Bannange ffe twagenda tugenda kuvuma muntu naye tujja batu banyonya buli nsonga gye mwogako nga tuginyonyola. First of all twendabye ono omuvuka bambi Governor AC nti nayogera ku Alien Screen President waffe ow'ekibiina ekyafanga Unity Platform. Governor AC nze ngamba ku bizibu by'olina ensi ekukubye ofumbiddwako omaze kubulayo emyaka mingi bakudipoti nze oyiza odzeeyo nze I think Alien Screen si ekizibu kyo oyimbye music n'agana
bangamba yegwo omu nabo batya nnyo bo buli wabaawo ekigenda maaso mu ggwanga. Recently president yali akomawo okuva South Africa nga jawane wetwali tulina omwaniriza kugambya abasajja abo badeployinga wano wonna buliwe natuukana wano nga nakatukano already nasinayingira nakuyingira nali nva Ntebe ne bankuya ne bagamba waiza abasajja bakunoonya ne ngamba ate banoonyeza olwatukano bakyali bane ne bangamba mwana waiza va wano abasajja bali muno bangi bakwagala osegera. So emirundi egisinga obungi nkwatibwa bukwati olusinzo banga otambula drone nekugwira nekutwala olusinzo kubanga oli bibi oli wano mu ghetto nojja ne bakusalako era emabega kawo bajja ne basalako bakyali bange mu ghetto ne babateeka njala olwokuba bali bafunye information nti ndabika wendi ne bwe bakwata nga nze siriiwo segera nga bababuuza waiza ali waveeyo segera. So emirundi egitukwatibwa owatali misango just ball okulowooza obulowooza ne balowooza oba nti ono waiza yalabika yayagala okujja ku gavumenti amukuba ekigo mumukwate mumuteeke mu makomera mumuguleko emisango gyatakoze teriyo lwe baali bankutteko nga nina omusango amazima ga Katonda mu ggulu nina emisango mu kkooti egisoba ne mu mapoliisi naye nga sigikoze. Just bone ne bakwata kati lwe basembe okunkwata bansanga ne banneetolola kabangali abasirikale ne babuuka kungali bali nga bakwata omubbi ne bankwata ne bangamba gwe lwaki oyambala t-shirt ya president eriko my president oyo ye president sege ne bateekako embeera ne bantwala ne bankuba emiggo ne boogera bingi osegera poliisi ya Odi Kampala yankwata bamuyita Owino yakola ne statement by the way gyessaagala bannayuganda mu buuse maaso kantwala omukiso gyogerera ku program ennene omusajja oyo baali bankuba yangamba ate okoze fujjo eri nga tukwata naye wano okolera fujjo tusobola n'okutta oba twagala kutta Bobi Wine so no kiddawa yandaga nti ono omusajja oyo Owino munne oyo omusajja akulira police station y'okwo Owino amanyi bulungi ku kigendererwa ky'okwagala okutta president waffe kyenjogera amazima kubanga mulabye emirundi mingi leka mbeko kyenkulaga wetwali embalala mwalaba omusajja yajjayo pisto wetwali eruweero mwalaba omusajja yajjayo pisto wetwabadde mukuzika jajja edi muto mwalabye omusajja yajjayo pisto era wetwali enanga yagamba lwaki tetwamukubye ne tumukwasa poliisi ono we bamukozeeko wamulabyeko nga enanga alinako kyamwogerako ekisekereza poliisi emanyi bulungi ku kigenda mu maaso era ekyo tetugenda kibuusa maaso twagala bekikwatako oyo omusajja aveeyo ategeeze eggwanga lwaki baagala kutta Bobi Wine musango ki ogwagala omussa ze kyenyinza okudimandinga nga nze kubanga ffe tumanye essuubi lyaffe liri awantu ako mukyagulanyi tewaliwo walala we tulina ssuubi newankubadde mulabanga abantu bazimba bino bazimba biri ffe tebagenda kutujja ku mulamwa ate Bobi Wine gwe bafokasinzeeko gwe kivula nsasira bano obulira obuyimbi obulira buno bubuloga soka tugende ku kikyo wano emirundi gyonna gye bakukwatidde toli mu mativu nti waliwo omusango ogulimu eggumba gwe bakukwatidde oguli awo kati kakalaamu ddala omanyi bulungi zekawabe wano mu ggeto teri yasobola vayo nandeetako kintu muwaiza yabbye essimu y'omuntu n'agitwala taliyo nti complain ajaga mbuwaiza yamzibyeko essimu kati gwe gavumenti ojjawo emisango gyozonzigulako n'ogamba nti waiza yakoze kino waiza yakoze ebimba kati bantu sale ku poliisi nga tbalina misango ne batandika awo n'agamba bamuguleko guno ne bagamba tumuguleko inciting violence bamaliriza ate batandisi bakomyawo ebyali ku mini price ninga nebya mini price tebisobola standing basaba balemmerako ne tuleeta ekipapula ng'olwedde ne reporting kati bo bali bamanyi katufuneyo teeke alabika yajampinga beiro tumugambe tumukutte nga yajampinga beiro nene bage neffe tuli bagezi nnyo boyo guno omulembe gwabasukkako mmwe kati waddayo bakugamba ki ate bagamba ki kutuuka wali eri nobeera mukoni nibakuwadjani okumawe nakuza omwezi wezi ate wootaddayo bayisizaawo kibakuntumye bakyali baffe tubalaba betubeera nabo ku misango wootaddayo koti we musango akwatiwe naye nga nabo bakimanyi bulungi tolina musango byebyo betubeeramu kutusala sipiidi nze tubadde mu countrywide tour nga nina koti ze nina okweripotingamu za mirundi ebiri naye nga za nnaku za njawulo era olina pati gyolina ozanya mu countrywide tour ate obudde bwa kooti ne butuuka ng'ate olina okudduuka oba muli Kabale n'okomawo e Kampala we reporting olaba dira eri awo ate olina okuddayo kuba eri olina pati gyolina ozanya nga ggwe omuntu ate oba oli amukyaga emugenze gundi efoti
ate ng'olina kooti olunaku olulala era mu lunaku olulala era ng'olina okulinnyodde e Kampala oddemu okole reporting ate oddeyo olaba ddi eri awo nti babeerawo batu nga batuzanyirako obuzanyizi tujja ku mulamwa kati nze ndi student segera kyembadde nzirako nti rolo yo gy'ozannya ne by'oyiseemu NUP nga party ekiriko organizing era ekitegeera munange kyenyiza okugamba kasoke okutegeeza president ayimiridde na buli munnauganda yenna anyigirizibwa gwe kasobera ng'onyigiriza waye Kyagulanyi astandinze naawe ekibiina nga kyo kati otuze ku kibiina ekibiina kyo ky'abantu ba bulijjo abo abali mu mbeera abalaba nga nabo ebifo bye bali muziyo era tesijja kugamba oyo ye mwana wa Nation Platform eyasalawo era nga atunnyonnyola ebibeera mu makomero eyo n'ensonga lwaki gye yeebuuza nti ye ali ku mulamwa gwa kulwanira ggwanga Museveni n'abantu be tebalina kye bamugamba era y'oyo akyasinze okukwata abasirikale akandooya ng'abategeeza nti tebakyalina kye bagamba bannansi babakoowa era ng'abasomesa ebibalemye okutegeera kubanga eno Uganda ya bannansi Uganda si ya mwami Museveni Uganda si ya famire Museveni Uganda yaffe bannansi ffenna nga twekutte wamu era nga twenunuulidde wamu so muganda waffe Bukenya Moses Wise tukwebaza amaanyi ne confidence eyo gy'okozesa tugyetaaga nnyo era bitutwala mu maaso tusiima nnyo okwerekereza kuwerekereza okulaba nga ogatta ettaffaali ku ggwanga era nga tukwebaza okulwana kw'olwanye tulabe nga tununula eggwanga lyaffe bino bye bitutwala mu maaso bino nno bye bitugattako bino nno bye bitulaga nti tuli bawanguzi era bino bwe tunaatambulayo batyo tugenda kubeera abawanguzi tusiimye nnyo baganda baffe mikwano gyaffe yenna bali okumpi n'ewala mwenna abeegattiramu okulaba nga tununula eggwanga lyaffe era nga tubategeeza nti tugenda kununula eggwanga lyaffe oba tutya Uganda ya bannayuganda era bannayuganda ffe abalina se esembayo ku ggwanga lyaffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwani His Excellency nga tukulemberedde tuwa kigenda Ghana.